n'ekyagulanyi okujjako nga talina matw awulidde kumpi bonna kyetutagenda kukkiriza mu byabufuzi tugoba Museveni ate tuleete ejjooga eddala ekyo tetugenda kikkiriza ffe e Masaka tetulya bisiyaga tugenda kulwanagana n'omuntu yenna mulaba ezo ovulo zaabwe era toddayo jambala bazikola ng'oteekamu pampa munda e Masaka okuva olwaleero tuweze ovulo tewali kye bayita ki tugenda banoonyeza ebyambalo ebyaffe bye twambala era ennaku z'omwezi 21 ekitovu wali mujja kubeerayo ne ku byambalo ebyebambala abantu abatalya bisiyaga mujja kubeera nabyo mwetegekera olunaku olwo tetukyanoonya mukulembeze twamulabye ate tewali ajja tutiisatiisa e Masaka ekyokukola tukimanyi 79 olutalo lwayita wano ffe twabakkiriza 85 ffe twabakkiriza Kyagulanyi ffe twadde twamukkiriza era ffe tumugyeko obuyinza basebo ne banyabo munzikirize ate twebaza omukulembeze waffe n'ettiimu yaffe yonna mwebala omulimu gwe mutambuza ensi etegedde abadde ku lutabaalo nekababuuzeeko Bwana Kaseegu kituufu e Masaka temulya bisiyaga olwa nsonga nti muli basse mu nswa abalya ku nswa zammwe. Wali oyagala muyinga emize ebiri egisinga obunene ate mu kaseera keekamu muyinga ogw'okubeera basse mu nswa ate mu kaseera keekamu mugatteko ogw'okulya ebisiyaga wadde sitaani ayina ettima naye ate mmwe yabakwatirwa ekisa mu ngeri emu oba endala kubanga yamanya nti olwedde ayina ekikolimo ky'abatisse eky'amaanyi eky'obwasse mu nswa ebibi bisiŋŋana okwebaka ku nnyoko waakiri weebakamu ku nnyazaalawo kaakano n'okubeera sse mu nswa waakiri obeeramu omusiyazi kubanga sirabangako kabe mu bazungu kabe mu Uganda nti amawulire gakubye era gakanze nnyo nti omusajja wa wali musiyazi naye obwasse mu nswa ne bakkuba mu mawulire nti omusajja yeeberese ku muwala we buli omu aba ayagala okulaba ku musajja kaggwa ensonyi ono ayina amaddu amangi ennyo agaamutuusizza okwegomba enva za muwala we n'atakoma ku kyakuzitoga naye n'azitondamu ne muntu munne kaakano baana bwanika sitaani yabayamba yali tayinza bba bibonerezo bibiri mulundi gumu kubanga olwedde kino kye mulina kibonerezo yali tayinza batikka misaala ebiri mulundi gumu muyinga ogw'okusiyaga muyinge n'ogw'obwasse mu nswa mwali muyinza giteekawo emizeegi ebiri omulundi gumu ng'olwedde n'ogwo ogumu gwe mulina omuze ogw'okwebereka ku bawala bammwe ate nagwo munene ate guwaawaala nnyo bw'anaagattako ogw'okulya ebisiyaga tegujabagire bujabagizi n'enziramu okukyenfasayizinga era omuntu yenna awaayiriza ab'e Masaka nti balya ebisiyaga baveeko bano tebalya bisiyaga era ebakugamba nti bbe waabwe tewaliyo bisiyaga batuufu lwa nsonga nti balina olwedde omuze ogwabwe ogw'omunju ogw'okwebereka ku bawala baabwe kizibu okusanga omusezi alya bbaga omusezi aba ayagala ennyama yeno eri fresh talya nnyama ndala kakati kizibu okusanga Kaseegu ayina omuze omunene mu dduniya muno ate n'agattako n'ogw'okulya ebisiyaga. Bwana Kaseegu ogambye nti ebisiyaga mwabiweze ewammwe Masaka naye ekibuuzo kiri kimu mwali mwabikkirizaayo ddi kubanga ekintu ekiwerebwa kyekyo ekibadde kyoperatinga anda amateeka era bwe kiwerebwa kyekitegeeza nti eryo etteeka mwe kibadde kyoperatingira liggiddwawo siwulirangako taata ewaka ng'ayisa abaana be n'abagamba nti baana bange
ebyokwegaddanga nga muli baaluganda muleeta amawemukirano mu maka gange mbiweze. Era bw'azuula omuze ogwo nga guli mu baana be alwanyisa mulwanyise tayinza guwera kubanga tagukkirizanga kaawe. Kaakati mwabe Masaka abaaweza ebisiyaga mwali mwabikkiriza ddi? Kubanga kiraga nti bibaddeyo era nga byopaleetinga wansi w'okumanya kwammwe paka lwe mwazudde nga kisusse ng'era bya bulabe nnyo eri obulamu bw'abantu ne mubiweera ekibuuzo mwabitongoza ddi? Nze siwuliranko gavumenti ng'egamba nti erimu eweze. Siwuliranko gavumenti ng'egamba nti eweze abayingiza obutimba obukwata obw'ennyanja obuto. Gavumenti abayingiza obutimba obukwata obw'ennyanja obuto erwanyisa balwanyise tebawera. Nkiddamu, gavumenti olutalo lwayo n'abayingiza obutimba obukwata obw'ennyanja obuto erwanyisa balwanyise so tebawera kubanga tebakkirizangako kubuyingiza. Bwekeera n'egamba nti mbaweze kitegeeza yali ebakkirizaako okubuyingiza. Abange ebisiyaga ebyo bye muweze Masaka byo mwali mwabikkiriza ddi okuopaleetingirayo? Kubanga ogambye nti ono ffe twamuleeta era ffe tumugobye. Ab'e Masaka mwabalyamu ddi olukwe okuyingiza ebisiyaga n'abasiyazi mu siteeti yaabwe? Bwana Kaseegu, ekyo ekibuuzo nkirekedde ggwe. Tongwa yeekolera ge gange musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi muli mu kulabira puroguramu eno alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Nnyongera okubajjukiza nti ogwammwe gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo bamutembeeta. Ffenna tukimanyi nti bwe twali nga tukyali mu myaka gyaffe egy'akaabuvubuka twagobereranga abawala naddala abalungi. Naye abawala abalungi baatambulirangako ebiwala ebibi. Nga buli lw'okwana akawala akalungi kino ekibi kya naawe twesonyiwe ffe twagala genda. Hey Judith, nga kino kinnawume naawe tuveeko olabye akuliko nakubanga ebyempi. Ng'era mumubuulizaawo gw'olabye njogera naawe. Gw'olabye ngamba gwe mbadde sikulaba. Kati ke kano ka Bwanika. Mwogera na Mpuuga oba muwuliziganya na Mpuuga nga kava waaye mumugambako ngani ng'era ebiwala ebibi bwe byabeeranga bye nakubanga empi. Kubanga Bwanika gye yava okweteeka wakati mu lutalo luno eyo gye saamanya. Ensonga yali ya Mpuuga ya miliyoni 5 era ye yali pointi yaffe nti Mpuuga miliyoni zino 5 wabadde olaba zikwetaagisa okutwala omuntu omugwe wekkutire ne zireeta Kabwanika. Mumugambako ngani buli we mugamba ku Mpuuga Kabwanika ke kavayo. Weefudde ekiwala ekibi ekitambula n'akawala akalungi naye nja kukusabika empi. Ndowooza empi ze mbadde nnakakusabikako zibadde tezinnakumala. Bwanika nja kukusabika empi. Bwanika nze seegombwa empi ze nnakakuba eziba nga tezikumala nja kukusabika empi. Mwe ebiwala ebibye ebitambula n'abalungi nga mulemesa ffe abasajja abali handisaabu okujja okukwana abawala abalungi. Buli w'omukwana kye kikyusa ogufeesa omugamba ki? N'okibuuza munnaye mbadde nkulaba Nawume naye nazze kwogera na Judisi sazze kwogera naawe. Judisi nze mwogerera n'ombuuza Judisi talina mimwa. Nze nkugambye nze Judisi ekya Judisi kye kyange. Bw'olaba nze oba olabye Judisi. Bw'olaba Judisi oba olabye nze. Bw'oba onoonya Judisi obuuza nze gye ŋŋenze. Era bw'oba onoonya nze obuuzanga Judisi gy'agenze. Mbuuza ggwe nga nkunoonya nga nkwagaza ki? Ggwe nga nkuyigga nga nkwagaza ki? Kaakati ka Bwanika bwe kali essaawa eno keefudde ekiwala ekibi ekitambula n'omulungi. Kubanga mwalabye obutambi nga bali mu kuziika nga buli kye boogera ku Mpuuga keke kalakasa. Kubanga kakimanyi kaliira ku mulungi yiwe va mu space mwe tukwanira omulungi nababi debbali. Otherwise tujja kukusabika empi. Ekisinga okunnyumira bwe keekalakasa kati ne keewojjoola ne keekaaliisa olowooza nti wabaawo akawa miliyoni 5 kalye mu Mpuuga olukwe tekasobola ddumulyamu.
olowooza nti kamwagala nnyo n'akali akaani era waaligwa wendigwa. Olowooza nti awe kasookedde okukola obwamalaaya. Kakozeekoze obwamalaaya ku buli kizinga kalabika kalwala ne sirimu. Buli kizinga ky'ebyobufuzi kakikozeeko obwamalaaya. Kirabika kalwala dda n'enkumuunyi. Kalwala dda endwadde z'ekikaba lwakugenda nga kazunga. Kaakano ssebo tugambe nti awo woosembedde. Tugambe nti wenzija ne milioni 5 mu mmotoka n'embikukwanga tosobola kulyamu mpuuga lukwe. Nga Besigye wamulyamu olukwe. Nga Ssebaggala wamulyamu olukwe. Nga Ssebaana wamulyamu olukwe. Nga Kyagulanyi omuliddemu olukwe. Kaakano ye Bwanika akwesiga ennyo nti bwendeeta milioni 5 mpuuga tosobola mulyamu lukwe. Kaakano ye mpuuga akwesiga ennyo. Omusajja wenna nga wawasa omukazi gwe wabba ku musajja omulala toyinza kutebenkera yadde n'akatono. Buli wobeera ogugumuka ne bwakwata akadomola ne tippi okugenda emmanju olowooza nti bagenda mumuganzikira mu bisegguusi bya ttooyi kubanga omanyi enfuna gye wamufuniramu. Ate awo we wamujja era still si we yali asoose era n'oyo gwe wamujjako naye yalina gye yali yamujja. Ono aba mutambuze gwobeera stage waawummulira okubaako kaalya. Kaakano Bwanika bwe yeekalakaaza ojja nti bwe mukwanga milioni 5 tasobola kulyamu mpuuga lukwe n'amulangira n'amalaalo ga kitaawe g'atakoolera. Malaaya y'ebyobufuzi eyo etinka eyina akajanja yeefuula eyagala yeefuula etijja. Nze ku mpuuga nsobola okufa, nze ku mpuuga nsobola okutta omugwe. Kyogamba ebyo byali bikusiiwa yonna gye wajja oyita n'akasagaziko bw'ova wano bw'odda wali bw'ova wano n'odda wali. Mpuuga abikutakudde tebikyakusiiwa. Mpuuga akasagazi ako akavumudde tekakyakusiiwa. Ewa mpuuga w'osembedde ggwe Bwana Kaseegu. Ekyo ky'otijja nkulabanga abiriga eyatinkanga NRM ng'ate emabega ali mu GEKera. Gwe kyogamba Museveni yatta omuntu ate asinga okumwagala afuka yero olwedde yayina enkaka. Asula mu yero, ayambala yero, emmotoka atambulira mu ya yero. Ate Museveni natta omwagazi we bw'atyo nga Museveni awammanta buwagizi. Natta omuntu gwasinga okwagala yakimanya nti gavumenti yange ebaddewo emyaka 38 mu buyinza. Lwaki ono antinse mu gwa 36? Lwaki antinse mu gwa 36? Ebbanga lyonna mbadde nga mubi nga kaakati lw'ennungi abala beeyongera kunkyawa ye yeeyongera kunjagala. Eitha nga kirimu engeri bbiri. We yali akyali mu yeekera yakola bingi ng'ayagala mumusonyiwe oba ng'ayagala mulage nnyo oba ndage nnyo nti anjagala nnyo era nfiirako then ankola ekyajabu. Papa Mpuuga Bwanika Kaseegu tasindika n'atabuukira, tasiga waatakungule era tawaanira muntu yenna ku bwereere. Ekyo nkikubuulidde. Kyokka kisinga okubeera ekyennaku Mpuuga nkulaba mu maaso. Paiza we Mpuuga tunyumyemu kati bunyumya. Nkulaba mu maaso olaba nga kyokola tekijjansa n'ebigambo ebimu bye bakubawo naawe bikwesisiwaza kubanga okimanyi balimba. Era gwe kennyini ng'omuntu tosobola bbiisa mu kamwa ko olese babikwogerere. Kyokka wakati mu kubikwogerera naawe obatunuulira ng'obakeneka nti naye bannanga abantu bano batema ekigambo, naye bannanga abantu bano baggwamu ensa. Wallahi Mpuuga amaaso go ngalaba galigirute. Vakano kannawandagala ka Bwanika bunnawandagala bwekalakaasa nnyo naye mu maaso go Bwanika gwe Mpuuga abakulu bakindaze olinamu guiltiness. Era naawe nkulaba mu maaso go nga buli ekikolebwa essaawa eno olaba kya butajjansa. Era otunuulira banno nga batetebbuka omugambo noga bano baavaawa nga bye boogera tebijjansa. Era ensonga lwaki siggwa abyogera bo bye babyogera kubanga oswala okimanyi nti si ge mazima. Nkumanyi ng'omusajja lw'ofunyeyo amazima agamu olaba obeera ku bukyamu n'ogezaako budifendinga
naye lw'ofunyeeyo amazima agamu nkumanyi ng'omusajja ayimirira ku mazima lw'ofunyeeyo amazima agamu naawe okimanyi nti bino bye boogera tebijjaawo Museveni tebiyamba nsi era byannakigwanyizi just nabyewanga ng'embwa entambulira mu nte ng'oba akaliga katambulira mu nte ng'ezzige eribuuka n'amayanzi naawe nkulaba obuswavu obulina mu maaso go Mpuuga naye Mpuuga it is very simple olaba Mpuuga buno kyokola bino ennaku zino bw'oyagala nnyo okuyita ow'ekitiibwa era oyagala nnyo erinnya ow'ekitiibwa likusigaleko naye buli kyokola essaawa eno bwana Mpuuga kyongera kussa kitiibwa nga bwe nkugambye nti amaaso g'omulungi oba amaaso g'omubi gasabira omulungi amazzi ono buli nswe bijjaakola olunaku olwaleero eddira ggwe oyongera kukka buli kaguwaaka kuweebwa wejje mu kinnya oyongera kukkirira ddala wansi mu kinnya oba ggwe buli kyokola ng'olowooza nti kigenda kukuzimba kikukomyewo waggulu kigenda kukussa wansi kyabuvunaanyizibwa nnyo Mpuuga bw'oba oyagala ekitiibwa kyo kikomewo bw'oba oyagala odde mu bantu oyale it is very simple akagambo bakayita sorry ennyukuta mmeka solere 1 2 3 4 5 ennyukuta 5 ezo zisobola okukuwonyanga mayiro 8 okwewuuba Masaka obalage bw'okyali owakabi zisobola okukuwonyanga okwererejja zisobola okukuwonyanga okuzunga zisobola okukuwonyanga okweteganga Obuganda akagambo ka nnyukuta ezi 5 kubanga mu maaso go ndabamu guiltiness Mpuuga mu maaso go ndabamu gunsinga mu maaso go mubaamu gunsinga eyo gifulumye mu kamwako ogambe bannayuganda bannange abanyigirizibwa bannankyukakyuka I am very sorry nakola ensobi tujja kitegeera kubanga tukimanyi oliko influence y'ekiwala ekiri kino ekikutambulirako n'ebino byonna by'oli mu kukola olwayo tebigenda kukuzza ngulu ng'ate mu maaso go ndabamu gunsinga lwaki gunsinga oyo tomufulumya kakati muzzaawo ffe tuweze ebisiyaga Masaka tuweze ovula Masaka ovula ezo mumanyi kye baziteekamu pampazi bazikola bati pampazi kakati mwe abakwata abaana bammwe mwambala ki naffe tuwere empale n'amasaati tuwere empale n'amasaati e Kampala nti abatambulira mu mpale abatambulira mu masaati bebe bakakumuwala waabwe ate tebakoma kumwe bakakobwebasa babazaalamu n'abaana Why mwa b'amasaati abazaala mu baana bammwe bimeezaalira naffe tuwereyo amasaati oba masuuti ago ge mwambala nkiyize baweze ovula oba naffe tuwere masuuti ab'essuuti n'obwasedduvuto ab'essuuti n'okwebaka ku bawala bammwe ab'essuuti n'okuzaalibwa mu bawala bammwe tuweze ebisiyaga Masaka era abasiyazi tebageza ne baddanga Masaka mwebale nnyo omulimu gw'okuweera ebisiyaga Masaka kubanga ffe mu Buganda oba mu Africa oba mu Uganda tetukkiriza mu kintu kye bayita bisiyaga naye ate n'ekyokwebereka ku baana baffe tetukikkiriza n'ekyo mukirwaneko bwe mumaze okuggusa ogw'ebisiyaga nga mugende nti muguggusizza kakati tudde ate ku kyokwebereka ku baana baffe era tubagobeyo bannamasaka ako mukawulidde bagenda kusiga abaana bammwe nkumuunye oli weeyebakira ku mwana we n'amuzizika effumu kaziina kagagala omusajja n'asumulula omusipi n'azizika omwana we effumu kaziina omwana we bwe yeerwanako mbwe ebyewaffe bibadde birinnye wekyabalaga nkoze ekikirabadde kyekibaddewo nandiweerere bwe byewaabwe byali bikalinnye samirire lubaale bulungi oyo abeebasa ku baana bammwe ye lubaale kyoyo omuseego ekyenkanidde awo akwebasa ku muwalawo bw'omala okumala ekyoyoyo kyo ng'omaze okukutulira mu mwana wo omusota kyekibaddewo nandiweerere kyekigera mu maaso sebo nekeegira kati nekeegola kyekibaddewo kyekigenze mu maaso ng'oliweerere namugambye ng'oliweerere nange ndiweerere tuva kukola ki walinga watoli naye mubiwere musamirye bulungi lubaale oba lubaale kyoyo omuseego bwatyo ekirala ekibiina mmwe mwagguddewo kyaki
kyakulwanyisa Bisiyaga, kyakulwanyisa Museveni. Njagala tubeere specific bannaye mutusaasire anti mwagala tuli basire obwongo tulina butono. Abaguddewo ekibiina bali mu kwogera ku Bisiyaga, bali mu kwogera ku Kyagulanyi, teboogera ku Museveni. Tubuuza, mwatandisewo kibiina kyakulwanyisa Bisiyaga n'omusiyazi Bobi Wine? Oba mwatandisewo kibiina kyakutugobera Museveni? Kubanga ffe ekizibu kyaffe olunaku olwaleero kyakujjawo mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni, si kyakujjawo Bisiyaga, si kyakujjawo Kyagulanyi. Tubuuza mmwe ekibiina mwatandisewo kyaki, kubanga koze yatugatta nammwe teyali yakutumbula Bisiyaga nga kakati mwagala birwanyisa, yali yakulwanyisa Museveni. Twebuuza naffe eno ekibiina mwatandisewo kya Bisiyaga, kyakulwanyisa Bisiyaga oba kyakulwanyisa mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni? Tubeegatteko lwakuba mugenda kulwanyisa Bisiyaga oba tubeegatteko lwakuba mugenda kutugirawo mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni? Nabagamba nti Kyagulanyi si muganda waffe wadde nga mwamuyise taata waffe. Muwe tumupostinga oba bwe tumuwaana nti yayi taata w'eggwanga, abakuzaala tobamanyi, kirabe kyesiba ku bantu. Ate bwe tumaliriza okubanuula bbunwe nti abaana ba Kyagulanyi bane batuzaala wa? Ffe Kyagulanyi si muganda waffe. Kyagulanyi tumulabe bukulu nga mannyo. Ekyatugatta ne Kyagulanyi kubanze ne mu ndongo saaliko naye saamukolerako era saamuwagirako. Ekyangatta ne Kyagulanyi kwali kununula nsi yange. Kakati ate gwe naalyegasseko nti Kyagulanyi kale alemeddwa azze mu basiyazi biki, gwe naalyegasseko tununule ensi yaffe. Ate mpulira olwanyisa Bisiyaga nze kitali kizibu kyange. Okulya Bisiyaga it is an option. Naye ate Museveni alidde abaana b'abantu Ebisiyaga. Obulamu bw'abantu bameka Museveni bwasiyaze? Economy agisiyaze kyengana ki? Omwana yali medical doctor ne bamusalako engalo zino ne basiyaga ekirooto kye. Obulamu bwa Sseggirinya baabusiyaga, obulamu bwa Jjulunga baabusiyaga, obwa Rita Nabukenya baabusiyaga, obwa Dani Kyeyune baabusiyaga, obwalani Ssewanyana baali baabusiyaga wadde nga ye baamala ne bamuwa akadagala ne yeddaabulula ke bamma Sseggirinya. Bulamu bwa bannayuganda bameka Museveni bwasiyaze? Abafiira mu ddwaliro e Mulago mbuteri ddagala, n'olya Mpumpuga bamuwadde 5 naye abakyala bafudde 10 mbuteri ddagala. Musimanya akola ku generator ate yagize amasannyalaze gagenze abaana b'eggwanga ne bafa. Bameka be basiyaga? Ebisiyaga it is an option. Nakugamba tereza wakawa watereze community. So si kutereza community tereza wakawa. Community terabirira maka. Amaka gegalabirira community. Bwe tubanga tuli mu state ey'abasiyazi obanga tunaaba mu state ey'abasiyazi mu Uganda empya nga bwe mulimba ensi nga bwe mugezaako okulimba ensi, kiryokka Ebisiyaga it is an option kuba mu bazungu gye babirya at least batambulira ku nguudo ennungi. Ne gavumenti yaabwe bafaako naye bagenda mu ddwaliro basangayo eddagala. Kale tunaabeera mu Uganda ng'Ebisiyaga it is an option than okutusiyaga nga tetweyagalidde. Dani Museveni okutusiyaga nga tetweyagalidde. Waliwo omwana bamuyita ni ono gwe bakwatira ekireka, amagye gwe gakwatira ekireka omuwala ne gamusiyaga n'okumusiyaga. Ekyo temwakyogerako. Kikyo temwakyogerako. Tetugenda kukkiriza Bisiyaga mu Uganda. Gwawo okiikirira. Bakasiyagibwawo bameka? Era bameka abakagenda mu ddolo ne batasangayo ddala ne bafiirayo? Bameka abakafiira mu nguudo z'ewammwe? Bameka ababonaabona okuweerera abaana baabwe basome nga bagendera ku bigere mu ssomero ng'ate era batambuza bigere ne bamaliriza okusoma ne bababuuza ani akusindise gye banoonya emirimu? Gwe kyogamba ekizibu ekiri awo wookiikirira Bisiyaga? Are you sure ekizibu ekiri awo wookiikirira Bisiyaga? Era ebbanga lino lyonna lyetumaze n'omuzungu musiyazi nga wali tewamukyawa nnyo, yakubotodde baba yakubotodde nga wanyiize nnyo nga bulijjo tolaba bulabe bwa musiyazi nga kaakano yakubotodde ng'obulumi bungi nnyo ng'era oyogesa bulumi. Bwana Kaseegu mbabuulira amazima, mugamba nti tuli bampisa.
naye singa tetwalina mpisa omuntu nga Bwanika singa abatuuze bamutta dda.